tuva wansi nga twambuka okuba ennyumba eno nga zinnyo bweti zize ebisooka eno bitambula distance mpano n'okubitwala ku siteepu zaabyo nga bwe bitambula Dewan solo kuba mita kirano kubano na wali waliwo hose real. Oh, yanjawula ate kwe. Neno twatuleka fire hose 0 point. Ezisobola okuyamba sayimba zino. something also. Tesa one mwanga so now what take out extinguishers. Neze nene za mobile tools za amazzi. Fire starts and they open the fire hydrants there. One of the fire hydrants. Of course, this will not be able to maintain the pressure, the water required there. So those pressure switches are set to certain levels. So once the water is too much, demand is too much there. This one stops working. Then this one takes over automatically. Ibide ne bivuga. Gituba tulamba ne tandika okukola. Nyige. Ngase. Ngati bivuze. So kan bivuze what time? So kan That's how which Gazino. Kuka jangwan. Kagua. Sembere Mayiga, Ske Mayiga. Coca-Cola chata mwenye. Aiso. Ezimbe eno eyasooka ku lubiri luno Kabaka Muteesa ateekawo olubiri luno. Kati wano we mulaba bwe tuzizzaawo wali
wafudde ne tuzzaawo naye tetwakola ekikulu kwe kuleka ezo ringisi ezo ennya ebizizi ebyo ebiina bikulu nnyo ku nzimbe eno nti byo tebikka wansi so twabisigazaayo waggulu nga tukola ne tuteekayo emigongo egyo gyateekebwako akasolya ne tukka wansi ne tuteekako eddaali nga muliraba n'ebizizi ebyo kati gino emiti mipya naye twakuuma ekyo kyali kikoleddwa ne tukozesa emisambya kubanga gyemiti gyetwasangamu ewamu n'enzingi enzingi gyetwasangamu ebaddewo emyaka 12 n'okusoba gyegiri emiti egiri wabweru egitwaniriza nga tuyingira mu nzimbe eno era nezino emmuli zemulengera wano ezenkadde ezo zezateekebwawo mu kiseera kya Ssekabaka Muteesa ow'Olubereberye nnyini lubiri luno kati we twali tuddamu twatukola n'obwegendereza kutongoza ebyuma ebizikiriza omuliro. Njagala okwebaza gavumenti eya wakati kubanga okuzzawo bujja bukula omulimu we bagukoze kumpi gwonna naye nga bakolagana naffe era ennyumba eno eziddwawo mu kikula kyayo nga bwe yali ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa ow'Olubereberye. Weewaawo ebintu ng'essubi twaladdeko epya naye ebizizi ebimu bina ebyaliwo ku Muteesa Olubereberye era bikyaliwo n'empagi ezimu ezaaliwo ku Muteesa zikyaliwo ng'eyo mulamba gyakutteko eyo ya Muteesa Olubereberye naye era tuzizzaamu empagi ez'emisambya egyeyambisibwa mu kuzimba ennyumba eno. Neebaza Ssaabawunda Kaziye Lukwago abadde ku mulimu guno ate ng'afubye nnyo okulaba nti ennono egendera ku nnyumba eno tetyoboolwa era ekuumibwa. Tukwebaza nnyo ssebo, webale nnyo webalire ddala. Omulimu muyonjo gwa kitiibwa ate guli ku buwangwa na nnono. Omulimu ogwokubiri ogwatuleese gwabadde gwa kutongoza ebyuma ebizikiriza omuliro. Nga mwenna bwe mumanyi okutandika 2013 tubadde tuzimba ennyumba eyo Muzibwazaalampanga. Mulimo munene nnyo ekyenkanidde awo. Munene kuba guyina emisoso egy'ennono n'obulombolombe girina okuyitibwamu. Munene kubanga kyetaagisa okufuna abantu abo abagendera ku bulombolombo n'emisoso ebirina okuyitibwamu. Munene kuba gukozesebwa ngalo. Munene kuba gutwala obulindo n'obulindo bw'essente. N'olwekyo tutambudde bwe tutyo olw'ensonga ezo. Naye omuliro gwe gwayonoona ennyumba eyo gwe gwagyokya. Awo nno okugizaawo nga totaddeewo bizikiriza singa omuliro guddamu ne gukwata. Obanga ayozezza ate noyanika mu ttaka. N'olwekyo bannaffe aba gavumenti ya Japan baatuwa $50,000 egya $. Ne baziyisa mu UNESCO era ze tukozesezza ne tuwanga ebyuma ebyo bye mulabye ebyenasula singa omuliro guba baluseewo. Ebyuma bikuba n'enduulu. Abantu abali wano ne bamanya nti akabi kagudde. Abazimya moto n'abantu bawana abatendekeddwa mu kuzikiza omuliro ne bakola omulimu ogwo. Era mpulira ekitiibwa ky'amaanyi n'essanyu kuba nti ntongozza ebyuma ebyo ebizikiriza omuliro. And the first 4 rings are the original rings. 100 and something years. 120, 140 years. And during the restoration, the architects and the other people tried as much as possible to preserve what could be preserved, like those 4 rings. And this cement wasn't there 140 years ago, but it was there in 1938 when Kabaka Daudi Chwa was doing the renovation I talked about, when he used the steel trusses in the mausoleum. So that was also preserved. And some of the materials were preserved, like at the entrance.
dating back so many years ago. So briefly,